n'agenda mu constituency ye oba mu sub-region ye mu Bunyoro okiwuliriza ne bamwaniriza bulungi nnyo ku mukolo era ne mu kuziika ne bamuwa akazindaalo n'ayogera ntegerekese bulungi. Olwaleero we tuba nga tulina bannaddiini nga bo bafa ku kimu Museveni kubawa mu motoka kapyata mpya ntegerekese bulungi. Kitegeeza bano abantu bwe muneesonyiwa ne mutalinnya mu makanisa gaabwe mu ekereziya zaabwe mu macaaki ne mutalinnyayo kubanga nabo babeetaaga kino ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi bakyetaaga kubanga kwe basabayivingira obadde okimanyi nti Mwami Museveni okumujja mu buyinza tekikyetaagisa wadde eddakiika singa tuba tukwatidde wamu. Okimanyi nti abasibye Mwami Museveni mu buyinza ate beetaaga ffe bantu nti singa ffe abantu be beetaaga tubavaamu ne tubagamba mwagaano tubeererawo naffe tubavuddemu. Okimanyi nti basobola okukyuka ne badda ku ludda lw'abantu kuba bakimanyi nti beetaaga ffe. Okugeeza bani abasibye Mwami Museveni mu buyinza nti bannaddiini bali ku ludda lwe naye bannaddiini ate beetaaga ffe bantu kubanga ffe be basumba. Bwe bategeka services zaabwe ne tutagendayo okimanyi nti nabo baba tebaliiwo. Bannabyabufuzi abaliwo okimanyi nti beetaaga ffe bantu nti bwe bategeka olukuŋŋaana lwabwe ne tugaana oddulinnyamu okimanyi nti bajja kutya nnyo beebuuze nti lwaki abantu tebabaddewo mu lukuŋŋaana lwaffe ate nga twetaaga bantu. Museveni si yagenda okulonda okuteeka mu palamenti gy'oli. Kitegeeza nno nti Museveni okumujja mu buyinza bwaffe kyangu nnyo singa tuzira bano abantu baba muli ku lusegere abamusibye ku buyinza. Bwe tubazira nabo bajja kutegeera nti tulina okudda ku ludda lw'abantu n'olwekyo bajja kukyuka bamuveeko tasobola kukola ng'ali yekka. Kitegeeza abantu bajja kuba basobola okuwona ekibambulira kya Mwami Museveni ekibeesibyeko ebbanga lyonna. Katugeze olina amaka g'osikidde kale oli musika bamaze okusumika bamaze okukwasa buli kyetaagisa naye mu bimu by'ogenda okusikira ogenda sikira amaka ga jjajjaawo naye amaka ago galimu omuti ogukuliddemu kyokka amaka ago ogeetaaga gasigalewo okuba kwonooneka gwonoonekeko katono kyokka ate n'omuti guno oyagala oguggiwo okola otya okulaba ng'omuti guno ogugjamu mu nju n'ennyumba esigalewo wekuba kumogoka emogokeko katono ng'obubumogose bwangu bwakutereeza okola otya ano nze kankuwa engeri yange bwe mba njagala ennyumba eyo efuneko budameji butono kitegeeza omuti guno gusiguukululamu nina okukola enteekateeka zino wammanga. Ekisooka njagala omuti guno ng'oggyemu naye ng'ennyumba tefunye kukusebwa kunene. Kitegeeza nina okutema emirandira gy'omuti guno nti guno omuti bwe ngutema emirandira gino emirandira gye gifiidinga omuti guno. Kitegeeza emirandira gino wengitema omuti guno gugenda kukala. Omuti guno we gukala gugenda gukendeera amaanyi. Oba ntegerekese bulungi nti amatabi gatandika okukala nago gwennyini ne gutandika okukala. Kitegeeza kinyanguyira ogusika n'engusokoolayo nga tegukoze damage y'amaanyi nnyo. Now kino kizze ku ggwanga lyaffe Uganda. Tukitwale nti eggwanga lyaffe Uganda y'ennyumba. Nti Uganda however much twagala enkyukakyuka naye twagala Uganda yaffe esigalewo ng'eyimiridde. Bw'eba ng'efunyeeko obumogofu bubeere at least butono. Now tulina kukola tutya okusigaza Uganda yaffe ng'eyimiridde ng'ate n'enkyukakyuka tugifune nga bwe tugyetaaga. Tulina okutandika n'emirandira. Emirandira gino gye giriwa. Tukitwale nti omuti ye General Museveni. Kakati emirandira gino
egifeedinga General Museveni gye giriwa atudde ku kabineti ye akina ba minisita akina bano ba government officials kubanga we buba buli bwanguzi bano bakozesa ne babba omusimbi omuyitirivu ne bamuwa bona abawaako obusammambira kati olwaleero tukyalina prime minister Robinah Nabbanja yenyigira mu bulyake yekenene naye olwaleero basobola okumuwa project endala era na flagging off amabaati tyagaasooka nagabulankanya kati gano nga basindikidde gajja Robinah Nabbanja n'agenda mu constituency ye oba mu sub-region ye mu Bunyoro okiwuliza ne bamwaniriza bulungi nnyo ku mukolo era ne mu kuziika ne bamuwa akazindaalo n'ayogera ntegerekese bulungi olwaleero we tuba nga tulina bannaddi nga bo bafa ku kimu Museveni kubawa mmotoka kapyata mpya ntegerekese bulungi kitegeeza bano abantu bwe muneesonyiwa ne mutalinnya mu makanisa gaabwe mu ekereziya zaabwe mu macaaki ne mutalinnyayo kubanga nabo babeetaaga kino ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi bakyetaaga kubanga kwe basavaivingira tebasobola kusavaivinga ku pinakisi za Museveni zokka kitegeeza nti singa mwesonyiwa makanisa gano ekereziya kubanga we mugesomya sigamba nti Katonda mumugobye Katonda mumusigaza ku mutima ne wako osobola okukola ki osobola okusinzizaawo obutonzi nti bano kijja kubakakatako okutandika okuvumirira obulyake n'okutulugunya abantu n'okutyoboola eddembe ly'abannansi nga bwe balaba mu COVID we bayambala ebideya nti amakanisa gaffe tegagola kitegeeza nti without fe abantu ba wansi bano abantu tebasobola kusavaivinga olaba bw'ojjoote mu emirandira gino oba ntegerekese bulungi nti olwaleero omuntu yenna oba mubaka wa parliament nga ebikolwa bye biraga binyigiriza munnansi ate nga yekukutiriza ku gavumenti oyo ne kulumbe talina kulinnyawo kubanga bano abantu tusobola okubatuukako tubalina access gye bali mu bitundu byaffe olwaleero bali mu mwaka 2024 kati batandise campaigns bano abantu temubakkiriza na kubatuukako mu bitundu kubaboolera ddala complete oba ntegerekese bulungi nti abantu bano we tunaagenda tubalomukoma mu ssekinnoomu ne mugamba nti ezo bizinensi zaabwe ekyo kimmoolo kya mkungu wa gavumenti ono bwati ne bwati tetulina kukigendamu kukishopingamu ekyo katukyesonyiwe ne mugamba nti bizinensi zaabwe muzeesonyiwe bano abantu nkukakasa bagenda aba tebakyasobola kufiidinga muti guli munene kitegeeza nti guli omuti gugenda gukendeera amaanyi awo kigenda kukuwa omwaganya ogujjawo omuti okwo ng'ate tukosezza ggwanga aba ntegeerekese bulungi nnyo nti ono ayagala ebyamangu kubanga aliwo abagenda okusasulwa babamalemu amaanyi babalage nti ekirina okukolebwa kiri kimu kyokka kwata mmundu kujjako omusajja ono naye nga babakugamba olwaleero okwata emmundu ojjeko omusajja ono beebamu abakugamba nti mwe abanuupu ne Bobi Wine musibisa abaana b'abantu mu makomera mutisizza abaana b'abantu okiwuliza kyokka olwaleero embeera eyinza okusindiikiriza oba okusendasenda bannansi okubatuusa wali babaagala bakwate emmundu bagikubamu ebituli bo baagala munnansi asituke busitusi wali mu nju nga tafunye na busungu bwonna ajje mbunkutte emmundu kujjako nakyemalira okujjako dikiteeta omuyeekera omufunye bulungi nnyo kati olwaleero abo abantu abakugamba Bobi Wine atisa abaana b'abantu asomesa abaana b'abantu baagala Bobi Wine aveeyo abagambe kati tukwate emmundu tujjeko nakyemalira mu magezi g'oba onfuna bulungi nnyo naye ng'abantu abafulumya ebigambo ebyo mu kamwa bebagashumba type oba ntegerekese so buli kikolebwa nga kijjako nakyemalira kikolebwe
Nebi nebyokuddawo ne mukastigating omuntu nti gwe vayo gamba na Uganda bakwate mundu it won't work. Era tekigenda kukola. Nedda. Gwalina kyokola kikole. Abasobola bakwegatteko. Nona alina kyavuga. After all atunuulidde wali mulabe muleka avuga ekyo n'aba abamukkiririzaamu. Bwe kityo bannayuganda bwe tulina okweyambayamba. Agali awamu ge galuma ennyama. Kyova olaba nti abakulembeze baffe basoose ne bateeka wansi ebibiina ebyenjawulo nti nze ndi wa FDC, nze ndi wa DP, nze ndi wa JM oba UPC, nze ndi wa NUP. Ne basooka bakola omukago ogwawamu United Forces of Change. Bwe bategedde nti agali awamu ge galuma ennyama ne bagamba tusooke tujjewo nakyemaliro ono. Oluvannyuma tujja kwerondamu ebibiina byaffe nga tumanyi nti bitambulira mu Uganda ey'amazima n'obwenkanya. Nga tumanyi nti buli muntu aliba n'eddembe lye okujja okuvuganya mu by'obufuzi. Olunaku olwaleero waliwo ebibiina by'enjawulo eby'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti eri mu buyinza. Naye ebibiina ebyo biriwo okutuukiriza mukolo. Tebisobola kwetengerera, tebisobola kuvuganya mu kalulu ne biwangula ne babiwa obuyinza bwabyo. Kubanga ali mu buyinza ate yasinga okubwetaaga. N'olw'ensonga eyo tusooke tujjewo kino ekizibu ekireetedde embeera okubeera bw'ekyo mu ggwanga. Bwe tunaakisindiikiriza tulonde obukulembeze obugenda okuwa buli munnayuganda omwagaanya okuba ng'osobola okwetaba mu by'obufuzi butereevu. Olaba bw'ojja otema emirandira gino oba ntegerekese bulungi nti olwaleero omuntu yenna oba mubaka wa paaliyamenti nga ebikolwa bye biraga binyigiriza munnansi ate nga yeekukuutiriza ku gavumenti, oyo ne kulumbe talina kulinnyawo. Kubanga bano abantu tusobola okubatuukako tubalina access gye bali mu bitundu byaffe. Olwaleero bali mu mwaka 2024 kati batandise campaigns. Bano abantu temubakkiriza na kubatuukako mu bitundu kubaboolera ddala complete